nga kaakano mwana mulenzi ali yaye alaba bukedde TV oba yeteekateekera okukola omukolo gwe kyemanyi kyasooka okulowoozaako ye decoration. Kaakano alaba n'oyo yenna yeteekateekera okukola omukolo gwe yeetaaga okutegeera decoration ono basinziira ku ki okufuna decorator agenda okugyayo omukolo gwo okulabika obulungi. Okay, webale nnyo webalire ddala bassebo ne bannyabo tuli mu kayisanyo abantu bali mu kwetegekera naddala Desemba ono buli muntu kati ali mu mikolo wanna wano naye okuba nti twawaayo obudde buno okwongera okusomesa leero katwogere ku badecorator nga twogera ku buzibu kuba tumanye emirimu gyammwe mugikola bulungi era buli omu agenda okulonda decorator we ng'amanyi ebirungi byakola n'okusinziira byayagala ne budget gy'alina. Olwaleero katwogere ku mize mibi gye bakola badecorator. Wali obaddeko ku mukolo nga tegunnagwa bulungi saawa zikyalinga 12 ne batandika okujja ebintu ku mmeeza. Ekyo kinyiiriza ddala omukolo gubanga ogugenze nga ebitambaala na buli kimu. Kakati ate okugattira ddala nga bwe tuli mu sizoni eno eyakanayo kyani batandika okuyiiya aba clients. Bassebo ne bannyabo bw'oba omuntu wamusuubiza ekintu n'omulaga nti nja kukola ekyo mulage ekyo era odelivaringa ekyo. Oli omulala bw'ajja nga tokiina kakasa nti sikiina ne bwe tuba tuli mu kuyiriba kwaffe kulinga bwe mutegedde mugambe nti ebintu bitabuseemu mu bufunzi. Badecorator bano bakwata emikolo egisukka mu gumu n'aba ng'ali ku palapase gye bali abalina obusobozi obwo ng'asobola okukola n'emikolo gisoba mu 10 naye batono kati n'ojjawo essanga nti ate mwabo mu butono bwabwe basuubiza ebintu ebimu ne batakola ki. Nze nalabako omugole n'atuuka ayingira ku mbaga naye nga byonna bye baayogera bali baagala kukola zebra n'agenda n'afotokopinga obupapula bwa zebra n'abuteekawo olw'okuba bye yasuubira okukola si byakoze bambi omugole n'akaaba ng'amaziga gamutta. N'olw'ensonga eyo gw'oba tomanyi kyokoze mu bulamu bw'oli kuba ye omukolo gwe tagenda guddamu wabula gw'ojja kuddamu okola omukolo. So bakama baffe badecorator mikwano abantu mbawe bimwe abasuubiza bw'olaba ng'omukolo gukuyinze guleke. Lumu nalasanga omukolo kano kagazebo k'omugole omugole ng'akazinirako konna ne kayiika ne kakuba omugole. Kakati baba bakubirira alina emikolo mingi tuli mu Desemba nga bw'ogiraba n'alyoka akubirira akonyekonye eno omugole agenda okukubawo ekigere n'ayita mbuyisi nga bw'olaba kabakko nti amanyi mangi n'agwa bugweri n'oyesanga akoze ki. So bye tukola tubikole nga tukimanye nti wadde embeera yakanayo kyani naye gwokolera mu mbeera mwe tuli decorator asaanidde genda mu kaseera ki mu kifo ekigenda okukolebwamu omukolo. Kati emikolo gyakyuse omukolo gulina okutuuka ku makya ng'obudde bukedde nga gwe obakwasa venue yaabwe